Waliwo ekifaananyi kiri mu kutambula ku social media platforms ez'enjawulo ekya Dax Cartel. Abantu abamu bagamba oyo Dax Cartel, abalala bagamba oyo si Dax Cartel, oyo just amfaananye mu bufaananyi. Naye bwe kiba nga kituufu ng'oyo Dax Cartel alina okubeera ng'ayita mu bizibu eby'enjawulo byali mu kubeera ng'alwanagana nabyo ye ng'omuntu. Kwaniriza nnyo wano ku SMX Media nange MCSMX. Bwebale nnyo okubeera bambi ng'owasubscribinga ku SMX Media n'ogamba SMX oleeta amawulire agali current kan subscribing. Ngenda watana kubeera ng'osubscribinga. Ngenda kusaba subscribing ano ku SMX Media olw'ensonga tuyana amawulire buli lunaku buli ssaawa. Story wegira tugikolera naye ng'ekisinga okubeera ekikulu wano ku SMX Media ti stories zaffe tuziconvertinga ne zibeera nga ziwewuka data waleme kubeera ng'agenda mungi. Gwe nawe naayagala story ezitatwala nnyo data ngenda kusaba subscribing ano ku SMX Media togenda kubeera ng'omissinga updates zonna wanino ku SMX Media. Nga tutera okukikola tuwishinga people happy birthday neera ng'olunaku olwaleero. Chloe, happy birthday to you Chloe, may you live to blow more and more candles. Happy birthday to you Queen, SMX Media Queen Chloe. Nera tutambula ne bannaffe aba Peleska Accessories and Spare Parts bo basangibwawo ekireka otuuka ekireka ku Centenary Bank opposite Centenary Bank ng'obakubirako ku namba zaabwe ez'essimu ezo mu kulaba ku screen. Aba Peleska Accessories and Spare Parts bagamba bagenda kutendereza emmotoka oba bagenda gipimpinga bagiteeke mu buli kyamaliddaaki ky'owetaaga obwobo bw'emmotoka, dashboard covers, car seat covers, kapeti z'omu mmotoka zonna oyagala gaadi za ku mmotoka buli kimu ky'oyagala ku mmotoka bagenda beera nga bakikutuusaako aba Peleska Accessories and Spare Parts. Ate nga tutambula ne bannaffe aba Basadima Abo Research Center bo nga bakuguka mu kubeera nga bajjanjaba endwadde ez'enjawulo naye nga bakozesa ddagala lya Habo. Ng'omukyala agala ogenda ku River Nile ezo nsonga nnafu nnyo, omusajja ng'oyagala zanya kyenda ezo nsonga nnafu nnyo, balina ka Manpower Plus ke balina okubeera nga bakuwa ogenda beera ng'okomawo oluvannyuma onneebaazi. Babayita Basadima Abo Research Center basangibwawo Nansana ku masitoowa otuuka ng'obakubira ennamba zaabwe ez'essimu. On top of that ate bo bakola ne delivery. Oyinza ogamba nedda nze ndi eno Kawempe ndi Ntinda ndi Luddawa bo bagenda beera nga bakola delivery ddagala balikutuusizeewaawo ddala ku mulyango gwo. Osobola bakulako kwezi namba zaabwe ez'essimu bagenda beera ng'osobola bafuna aba Basadima Abo Research Center. Waliwo ekifaananyi kibadde kitambuzibwa ku social media platforms ez'enjawulo kyenzize nabo oba story gyenzize naye ya Dax Cartel. Naye nange kinneewuunyisiza g'amazima otunuulira ekifaananyi nga kikwasa ennaku oluvannyuma lwa Momo 19 okwawukana ne Dax Cartel bingi nnyo ebyaliwo story nazikola no ku SMX Media. Goba wali tonaba kubeera ng'osubscribinga kibi nnyo subscribinga kati so that story wezito tezibeere nga tezikuyitako. Ate nanga nabasuubiza by the way nga sinababeera nga neerabira twakoze WhatsApp group gwe nawe naagala okubeera ng'ojoininga WhatsApp group ya SMX Media genda mu comment esookedde eddala ya SMX Media gy'oba ogendako ogenda labamu comment gyenkomenti nze mulimu link eyegenda berange kutwala ojoininge bulungi WhatsApp group ya SMX Media. Ne mobile mwenyini kanjiteekemu link osobola okubeera ng'osobola ogifuna. Tweyongereyo tubadde tukyali ku Dax Cartel. Dax Cartel ne Momo 19 baayawukana actually omwaka oguwedde. No, sinaguwedde actually. Si muguno mwaka actually muguno mwaka gwennyini yes muguno mwaka Dax Cartel ne Momo 19 mwe bayawukanira. Bingi nnyo ebyaliwo bingi ebyayogerwa audio notification bungi nnyo bwe nakuplayingira wano ku SMX Media in most cases oba mostly nga uva ku side ya Momo 19 kubanga ka audio notification ke twasinga okuwulira ka Momo 19 yali agezaako okubeera nga ye mulugunyo oba ku bazadde ba Dax Cartel ne mwannyinaze wa Dax Cartel oba yandibadde mulamu wa Momo 19 naye nga alina byayogera ku Momo 19. Kwolwo ne maama wa Dax Cartel yavaayo okubeera ng'afunako ne kyayogera ku baana be baneena ababiri Momo 19 wamu ne Dax Cartel. Naye ng'ensonga zaali awo ezasinga okubeera nga zijjako Momo 19 waya n'atuuka okugamba omanyi Dax Cartel kankuleke enkwesonyiwe ntambule ngende kwe kubeera nti neera obuyimba Dax Cartel bwe yalinga ayimba bwali bukoona ku nsonga za Momo 19. Ye Momo 19 ng'agamba ennyimba Dax Cartel zayimba waliwo akayimba naddala ke yasembyeyo okubeera nga releasinga nga tana releasinga kaneno kengenda okubeera nga nkuweerako details baali bakayita bukukeeredde ng'alaga mbu neera waliwo oluyimba lwali lulaga mbu lumukeeredde omukazi omwenzi. So ye Momo 19 ng'agamba mbu ennyimba Dax Cartel zayimba zikoona ye ng'omuntu waba tazimba kubeera ng'asanyusa bafaani n'ebisigadde wabula ensonga ezirimu alinga ng'akoona ye ng'omuntu ye n'agamba nedda mbikooye neera kyekimu Dax Cartel within that time na releasing akayimba akasemanya omusajja akola ku radio
nga yali analetinga oluyimba nga agamba waliwo omusajja akola ku radio y'omusajja agenda okukola ku radio omukyala ye nga ayingizaawo omusajja omulala nako nga kali ku nsonga za bwenzi momo 19 akayimba ako kekamukutulira ddala n'agamba omanyi Dax Cartel ebintu byo naawe ze mbikooye kantambule ngende. By that time waliwo interview gye nawulirako nga Dax Cartel alagamba ali mu kubeera nga asiikuula golo bakiyita batya mining okugira okuyiikuula gold nsobera bakiyita mu Luganda mining kwe kugira ebintu ebyomu ttaka naye kati waliwo gye basima gold Dax Cartel nga gyali awo abantu ne basima gold ne bamugiragirayo batyo ne batunda mu kilo then bintu bya gold ng'eyo gyali mu kirombe. Amawulire agaavaayo mbu ate Dax Cartel tayagala kulya mmere simanya ate balwanye n'omukazi bikoze bitya nago nga si malungi. Tugenze okuddamu kankutegeeze kino gwe SMX Media King oba Queen nti Dax Cartel yali yasemba okupostinga ne olaba nkugamba akafaananyi kano siri sure oba Dax Cartel oba si Dax Cartel naye nga chances ziri nyingi okubeera nga si Dax Cartel kubanga already waliwo ne guy yali afaanana Dax Cartel. Dax Cartel akoma okubeera nga postinga mwezi gwa June naye yali ali mu kupushinga kayimba ke bayita bukukeeredde. Kati just imagine omuyimbi nga Dax Cartel omusajja omukakamu ali popular abantu gwe baagala okulaba nga yasemba okubeera nga postinga mwezi gwa June kasoko labe January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November okitegera almost myezi 5 omuyimbi nga Dax Cartel nga tali mukubeera nga nacho kya postinga ku social media platforms ze oba official handles eje myezi mingi nnyo yazzeemo okubeera nga postinga naku 2 emabega from the time owulidde no story naku 2 emabega yazzeemo okubeera nga postinga nera nga waliwo teyapostinze kifaananyi kyobaki wabula waliwo oluyimba olupya lwali mukubeera nga pushinga Dax Cartel naye tusaba busabi nti just in case kyekifaananyi kya Dax Cartel Mukama Katonda bambi akugumye kubanga ndi mukubeera ng'oyita mu bizibu bingi naye nga chances nyingi zisuuka mu 60% okubeera ng'oyo si Dax Cartel oba ng'oyo oli guy waliwo guy omulala yali afaanana Dax Cartel. Kati kyonna kyekiri tusabire Dax Cartel asobole okubeera ng'ayita mu mbeera ennungi kubanga musajja okulaba nga yasemba okubeera ng'apostinga ennaku nnyingiko emabega ku bayimbi abali popular nga Dax Cartel omuntu ayagalwa nga Dax Cartel kibabanga ddene nnyo ku bantu abali prominent. Ngenda kusaba mbi subscribing ano ku SMX Media oleme kubeera ngo missing updates ndala zonna wano ku SMX Media. Ogwagala okubeera ngo joining WhatsApp group kugambye link gye ngenda okubeera nga nsoko commentinga mu comment section genda mu comment section olukinge SMX Media ye kya comment nze mweyo comment mwe muli link egenda okubeera nga ekutwala ku WhatsApp group osobola okubeera ngo joininga. Amanya endobozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. I sign out.